Kuguno omulundi General Museveni ajja kwevuma ekimukomezaawo mu campaign kubanga abantu bakimulaze ewatali kwekwekerera yadde n'akamu nti tebamwetaaga bamukoowa era asazeewo kati kuwaayiriza opposition ng'era bwe kibadde ewatali kwawukanako kwebyo bannabbanja bye babadde nga bajja boogera mbu ekiremesezza service delivery abantu kulonda banna NRM. Kati bwatyo General Museveni bye yabadde Luweero era bwatyo bwe yagambye abantu baayo. Naye abantu bamulaze omutima nga bamulaga nti bamukooyera ddala ate Luweero baakimulaga dda 2021 baakimulaga emukono wano baakimulaze era katambi obutambi bwafulumye nga General Museveni awuubira bizimbe emyaka 40 gy'amaze mu buyinza agamba abantu bamwagala nnyo nga awuubira bizimbe. Kale kuguno omulundi zize n'obutambi obuweerako n'obujulizi obukwatibwako okukakasa nti Museveni abantu bamukola ki bamukoowa. Waliwo akatambi akafuluma gye buvuddeko emabega nti tunagenda mu campaign yali Museveni yali mu campaign yayimirira nga alabye omusajja eyali ku ttanuulu nga yeekubira bbulooka ze n'amubuuza nti kiki waali badde weetaaga n'amugamba tewali ekyo ekikolwa oba enziramu eyo yali eraga nti munnange kakati nkuddemu ki. Kati era Museveni ku mulundi gwe gumu aba mu ngeri y'emu akatambi nga kafuluma era siri mu byeyeeyimiriza ng'alabye abantu abali mu nnaku yaabwe abali mu kwekolera egyabwe omukyala eyabadde alima. Museveni avuddemu omukyala amutunulira bamugamba obwayi bakugamba nga yeefiirayo bakugamba kakati omukyala oyo ekirungi nti yamaze naawe obujulizi nti kituufu ye amanyi omuntu ow'okulonda ye Bobi Wine ye Robert Kyagulanyi Ssentamu obujulizi n'abuwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukyala era yalabidde mu katambi. President nze nkwagala nnyo kuba n'ekigambo wakiwulidde kye nasoose okukozesa. Amaanyi tugayinamu omwoyo omutuukirivu byonna alina kukozesa bwera kuba mugumu tulina okuwangula. Bw'atyo munnange ng'atukakasa nti ye omuntu gw'asibiddeko olukoba ali omu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kati tamanyi Museveni kiki ekimuleese era yasigadde yeekolera mirimu gye n'amutunuulira talina kyamwetaaza. Bannayuganda batuuse nti gwe okukwata emitwalo 5 ogimuwe akugambe atofaayo sigaza emitwalo 5. Kakati oyo omukyala sigamba nti yatunuulidde Museveni nga tamanyi lwaki amutunuulidde nga atamulabawo yabali talina kyamwetaaza era n'akimulaga era katambi ne bakarekodi nga n'akakasa nti yabali talina kyamwetaaza. Kati embeera efaanaganako bwetyo nti gwe omukyala oyo omulabye nga bw'ali awo awadde obujulizi kino kyongera okukakasa nti abantu bonna abagenda kulaliza Museveni babeera bapange bupanzi era ng'abantu balina obujulizi obukwatibwako. Waliwo akatambi akamu nga abayizi b'ekkololo beeyambula engoye bagenda ku nomination ya Museveni wali ekkololo nga bagenda ku pate gye yakole nga bamaze okubeera nga bamunominatinga ng'abaana bambulamu uniform bambala t-shirt za NRM okugenda okuweza omuwendo gw'abantu. This is all that happened yesterday. You people can see by recruiting abaana okuva ku Kololo SS, and that's how they made numbers yesterday. Hope mukiraba namwe. Kakati awo
gwe muganda wange ojjawo akabuuza nti ddala abantu ababeera kulaliza Museveni beebo ababeera bagenzeyo nga tebakakiddwa oba nga tebalinawo kigendererwa kyonna kyonna nti bagenda kufunamu okoleeko okugenda n'omukwano? Ansa eri nti nedda. Abantu abagendayo babeera bapanzi bapange babasomba mu zibbaasi. Kati abayizi kakitegeeza Museveni yonna gy'agenda mu district zizona z'onoolaba bafuna abayizi b'essomero b'amasomero ageetoolodde awo ne babawa t-shirt za NRM ne bagenda okwaniriza Museveni. Bwe n'olaba namungi w'omuntu omukompeyaringe kwaba abantu Bobi Wine baafuna, namungi w'omuntu alemeddewo newankubadde bamuyiseeyo mu misegguusi naye abantu balemeddeko. Waliwo abantu abalaze omukwano Bobi Wine byabadde eruuka ne batuuka n'okumufuuwa ssente. Teebereza abantu okwerekereza ne bafuuwa Bobi Wine ssente nti ezo za bwito oba za butto kye babadde bategeeza. Ekyo musobola kistopinga ku kalulu kano. Dino da bwito. Mama dino da bwito. Dino just dido. Ndowooza okirabye nti abantu mu mukwano omungi ebyo byaliwo nga Museveni yakava mu nsiko, abantu nga bamwagala nnyo bamulinamu essuubi, naye baatuka ekiseera ne babeera disappointed. Baatuka ekiseera ne babeera disappointed olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo nti Museveni abadingisizza ebbanga lyonna. Kati newankubadde bino babiteeka ku opposition ng'era bwe bakikoze nti opposition yevuddeko obuzibu obwo bwonna bwonna mu kulemesa service delivery, naye nsuubira okuba ng'era abantu bakimanyi bulungi nnyo nti ebyo bya bulimba. Ebyo bya bulimba. Museveni ng'ali eruweero ng'amaze okukitegeera nti aswadde eruweero talinayo buwagizi, neera 2021 bakimulaga bulungi nnyo. Kakati olwo atandika okubapoloota abalimbalimba emyaka 40 gy'amaze mu buyinza nti nope eyakamala emyaka 4 n'ekitundu mu buyinza bwe yeremeseza Luweero okukulaakulana n'ebitundu ebirala. Kati eddwaliro ly'emukono oba baalizimba ddi nze simanyi, naye mbu nope yeriremesezza okubeera nga bateekamu eddagala. Waliwo akatambi nga tunaba kugenda kulaba mukono Luweero, waliwo akatambi nga omwami omu ayogera ku ssomero erimu NRM gy'erina obuwagizi obw'amaanyi ennyo, erina ababaka eyinza oba terina buwagizi naye erinayo ababaka nga ba NRM laba amasomero agaliyo. Bannalwengo yerina essomero agamu ge tulina emyaka omukulembeze w'eggwanga gy'amaze ng'akulembera eggwanga lino Uganda. Lino essomero Lwengo teriwala nnyo, Lwengo eno bamuwagira nnyo era n'ababaka bonna abaliyo b'NRM ne ssentebe bw'NRM, naye laba essomero abaana abasoba mu 500 abasomera wano kyabuswavu nnyo eri abakulembeze abatukulembera, naddala pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni muli baswavu nnyo emyaka okubanga tulina essomero bweriki kyabuswavu. Because I work for everything myself, I feel very proud. That's why I don't care about anybody. Sinaguneguya kubanga tewaliwo eyali anyambyeko nze ng'omuntu. It doesn't matter because I'm not working for. I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. Kakali munnange nga mumaze okulaba ebyo tebiri Luweero era nga tubigobereganyizaako n'ebigambo Museveni byazzenga ajjayogera tiyakolerera bazzukulu be, akolerera kitalina muntu yamuyambako, ye tafaayo. Oba okitegeera si muddu wammwe, byonna mubadde nga mujja mubimanya era n'akibalaga. Kati essomero eryo nga bw'olirabyawo gye riri nga bw'owuliddeyo ababaka abaliyo ba NRM, kakati service delivery yo gyeri nabo balonda ba opposition be balonda. Ansa eri nti nedda. Kati bwe tudde eruweero
Museveni kuba njagala ngende mpola paka ku Bobi Wine gye yabadde yonna enamutumba na biki bye yayogedde ebitonotono tubiyiteyitemu, naye njagadde okulaga bino okusobola okompeyaringa nti lwaki Museveni talina bantu. Era kana akalulu ko Museveni nsuubira okuba ndojaga kagenda okusinga okumutuuyanya n'okuswala ebyaddala, kubanga protest vote erabika abantu bagitandikiddewo, tewali kubuusabuusa kwonna, abantu bamutandikiddewo dda okumulagirawo. Era bingi nnyo bye bagenda okupulaninga okulaba nga akalulu bakanyiga bakakwatamu, naye ku guno omulundi kayinza okubeera akazibuzibu newankubadde nga bye bali mu buyinza bye bakakuuma bye bakola buli kimu, naye abantu bamulaze ku ground nti tebamwetaaga, bamukoowa, takyalinawo kipya. Kati munnange Museveni mu bwetasobola era ng'agenda eruweero ng'agamba nti obuweereza obutatuuka ku bantu mu Luweero district kino kivudde ku kubeera nti abatuuze baayo baasalawo okubeera nga munnange balonda bayiira opposition obululu mu kalulu ka 2021. Kati ekyebuuzibwa before 2021 kyekyali eruweero, kubanga already Museveni bagamba nti bali mu kukuuma gains mbwebyo ebyatuukibwako, naye babadde bakinyonyola bulala mbwebyo bali mu protectinga kati mbwe manifesto yaabwe gwe mulama gwe mubala gwe batambulira. Kati eruweero gains kyeziriyo nga nupu tennajja Museveni ze yateekawo zayinza okwogera, kubanga eno ng'oggyeko abantu okumubanja nti gye yateeka olutalo nattassa abantu abangi ennyo nti ne bw'oba olima kati eruweero osanga obuwanga bw'abantu. Munnange nti Luweero district jjukira nti eno NRM ekimanyi bulungi ennyo nti olutalo olwagireeta bwe yagamba nti lwali lwa kununula ggwanga oba liberation struggle gye yagitandikira. Kakati bano baagaanira ddala lwaki baali badde bagaana NRM mu kalulu ka 2021, lwaki baali badde bagikuba kalulu saidi zeeyo bwebanga ddala yali ekola abakola mu myaka giri gyonna, nti bano baatuuka okubanga NRM yafunayo bululu just emitwalo 4,166 eruweero, era nga awo kyagiteeka ku bitundu 7 kyagiteeka ku bitundu 27 n'obutundu 9 bwe tuba twogera ku percent 27.94% NRM ze yafuna eruweero. Kakati ate Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu n'afuna obululu emitwalo 10,372 era buno ne bumuteeka ku bitundu 7 n'obutundu 4 70.45% eruweero Museveni gye yalwanira, naye awo nupu yali yakajja era nga tewaliiwo nsonga yonna lwaki baali badde bagenda n'ekipya ne baliko ekikadde ate nga kibadde kikola ki, kuba bagamba nti olweyo olukadde lwe lukola ki, lwe lumanyi obusonda. Naye abantu bamanyi Museveni ab'eruweero era kitegeeza ennaku balina nnyingi. Jjukira mu kalulu ako ne mu kampeyini ezo Museveni yayita eruweero abantu bamulaga ebifaananyi bya Bobi Wine nga bebakutte bebawanise. Kakati munnange abategekera Museveni laale balabika balina omulimu munene nnyo ogw'okubeera nga balina n'okutegeka abantu abagenda okubeerawo Museveni aleme kubanyiigira. Munnange newankubadde ab'okukuba tebalina kyakubakolera kubanga bo ate banaabateekako batya. Gwemanyi okuteeka abantu ku kkuba obungi bw'oba ogenda okubeera nga oba okubonaabonako ogenda okuyitamu. Kakati nabo nabo bayinza obba babapanga kubanga obalaba nga bambadde t-shirts, kasobola nga bambadde t-shirts. Bw'otunuulira abantu bonna ababeera balinze Bobi Wine babeera bambadde engoye zaabwe eza bulijjo. Aba Museveni bonna babeera bambadde t-shirts, kiza nti waliwo yabayiseemu n'abakunga. Kakati munnange nga bwe tutegeeza nti akalulu kano oba kampeyini ezo tezigenda kwanguyira gye n'Omuseveni n'omungi n'ogumu, awo obujulizi weebuli obukwatibwako. NRM mu kalulu ka 2021 teyakoma kubeera nti nno gye n'Omuseveni baamukuba akalulu ebitundu 7 n'omusobyo ku buli 100.
kakati munange memba ba parliament abana ebifo byonna eruweero byonna babimujjako ne local government positions eziweererako ddala zonna bazitwala eruweero. Kakati ku lunaku olwokusatu Museveni bw'atu yazeeyo eruweero okukampeyininga era yabadde ku kisaawe wali yabadde ku Bakalasa Agricultural College playground kwe yabadde ku playground ya kisaawe kyawe eky'omupiira w'Obulenzi Town Council. Kakati awo najjukiza abantu abatuuze b'eyo eruweero nga abajjukiza ebyaliwo okuva 1986 lutalo lwa NRA lwe yabateekamu nga olwo abajjukiza amaziga yikyatamanyi nga bagamba nti district eno mbu we batandikira struggle. Kale munange yensonga lwaki yatandikiddeeyo kubanga kijjukizo nnyo gyali mu buwagizi kubanga nti bamuwagira mu lutalo lw'ekiyeekera abajjukiza olwo naye tayinza kubagamba nti mwampagira era nabaddiza bino na bino yensonga lwaki bamukyawa. Simanyi lwaki tasobola kukyogerako ekyo kubanga bakyabanja bangi nnyo naye ate nga yabasuubiza yabeerabira n'abaana baabwe n'abasuula n'abaana b'abalwanyi ne balusuula Mwakaba Bannadduli n'abalala. Kakati munnange Museveni yabadde asuubira okuba nti nno munnange nti abantu bagenda kumusanyukira nnyo saidi eyo kubanga eno akozeyo ebisuubizo eby'amaanyi abasuubiza okubazimbira enguudo tibagenda kuzikolako enguudo zaayo agenda kubazimbira ekyuma ekikamula ennaanaasi era nti agenda kubeera nga ne Luweero Town nayo bagituusa ku mutindo ku municipality status district era nga jjukira nti eno eruweero ekibbattaka kyamaanyi nnyo era nga kigambibwa okuba nti yemu ku Uganda ku districts eziri mu Uganda abantu gye basalimbira ku ttaka lya bannaabwe wamu n'okwonoona ebintu kati ng'ebirime ne babisaawa ate ku mudumu gw'emmundu. Kale enkaayana z'ettaka nnyingi. Jjukira nti Museveni yabateeka mu lutalo era ebyapa byeyo si bingi nnyo kugamba abantu balina byapa biri original era kyobulaba nga ettaka lyayo terina kulinnya nnyo bbeeyi saidi z'eruweero eyo kubanga ettaka abantu tebalinaako nnyo byapa kubanga byabulira mu mayumba abantu baafa bangi nnyo. Museveni yabateekamu olutalo olw'ekiyeekera abantu ne bafa bangi nnyo ate naye kennyini nga bwatta ayagala mbu abiye gavumenti eriko nga bw'abalimba nti bali be babatta bebeewako obujulizi. Kakati Museveni mu kuwa speech ye nga bw'atyo agamba nti abatuuze balinga kwegamba abeewa obutwa kwegamba abeekole ekyajabu ne balonda abakulembeze b'opposition. Kati era yagerageza kuuma ne MP Brenda Nabukinya okukosa ne LC5 chairperson bagamba nti bano tebalina capacity eyinza kuleetawo buweereza mu bantu oba okusobola okuggyawo obuzibu emisango mu kitundu ekyo mu disitulikiti eyo. Kati ayogera ku bubi bw'ettaka n'ebirala mbu bantu tebalina busobozi naye disitulikiti katugeze endala eri ababaka ba NRM yo teri kibbattaka kyekyebuuzibwa enguudo zaayo zonna nkole kubanga service amalwaliro agaliyo malungi. Kakati munnange Museveni bw'atyo era ng'agamba nti kibbattaka era kiri kuba opposition ye bagamba abanafu abakulembeze be balonda opposition abanafu era ng'agamba nti bano balemereddwa okubeera nga bakuuma abantu badifendinga abatuuze okukuba ku ttaka okumenya amateeka era n'abakubiriza n'akuba omulanga nti bano 2026 balina kubeera nga balonda NRM bwe babeera baagala ebizibu byabwe okubeera nga bikolwako. Owulira
babeera baagala ebizibu byabwe okubeera nga bikolwako nti n'ekyokugamba abantu takirina era alina kutambuliza mu bulimba n'okugezaako kubafeerafeera mu ngeri y'okubaduulira n'ekyokugamba abantu takirina kibula nga ne slogani ye nga bwe yagamba luli nti secure your future this time ebuzaabuza protecting small gains okukuuma ebyo ebituukiddwako naye ate nga n'ennyonnyola gye babadde bannyonnyola gye neerabiddemu badde bakikwasaganya ku Katonda naye ebirala nga tekiri ekyo mwe kyemusuubira oba oli awo naye ng'ekikulu kiri nti okukuuma omunyago gwabwe gains kuba be bafunyemu ng'era bw'owulidde wali nti akolera abazzukulu be n'ebirala kakati bw'atyo Museveni nga nnyonnyola nti gavumenti erina pulaani ennene nnyo oliriza mbu okubeera nga egula ettaka ng'erigulako ba landlords kati bwe malodi bagulako mbu erikwate erigabira abantu ku bwerere ba tenants naye n'abagamba nti program egirina naye mbu olw'okuba nti tewaliwo sente zimala kati mbu egenda kuba ya kiseera kiwanvu awo akakodo kali ki tikati gwe ogambe nti katuwe Museveni kubanga agenda kukola ki ajja tuguliza ettaka naye baba banje eruweero bo bafunye ebyabwe kubanga n'ekizibu ky'ettaka era kiri attributed ku lutalo lwe yabateekamu abantu b'eruweero okitegeera era nga bwe kiri nti olaba nti kati mu kaseera kano ayogerera nnyo mu ssako mukole ssako ngenda kubateeramu ssente nga bwe yakola era bw'abadde nga ajjakola mukoleze ssako ngenda kubateeramu ssente ezo tagenda kugamba kiri nti taziba wakati nga temunagenda mu kalulu abasuubiza nti mu kisanja kijja ngenda kubawa kati ng'ababuyabuya mulowooze nti Museveni bw'anaagenda mbulizi agenda bawa ssente ezo ng'era bwe yasuubiza abakyala nga tuli mu kampeni za 2-2 nakati era byalimu essaawa eno ali mu script yemu ey'okubakwata obujega kakati munnange Museveni nga abannyonnyola nga bagamba nti naye waliwo amafuta agali eri ebunyolo ge bali mu kusima era nti ago gagenda kumuyambako mbu agenda kukozesa ssente ezo mbu ajja amalewo ekizibu ky'ettaka mbu aligule ku balandi road alibagabire mmwe nga abeebaza ki mpozi balyegulire balitwale kati ng'abeggulu ab'omu Northern Uganda abaali mu lutalo lwa kkolero babateekamu nga tebaali baguliza oba nga tebaali balekera wabula baabalumbanga mu IDP camps ne bali bagulako era Kisawe Musale n'agamba nti ettaka lyonna abanene mu gavumenti baaligula dda baalimalayo kakati lwaki teyasobola kumaliriza ekyo bati kugaana ekyo abantu mubalekere ettaka lyabwe temuli bagulaako luno lukwe kubaavuwaza kubamalayo ebyaddala kakati munnange Museveni bw'atyo ng'agamba nti agenda kukola butaweera mu kisanja kye baagala okubeera kyagala bamuwe mbw amalewo obubi bw'eddagala mu malwaliro ne ssente za parish development model mbu obubbi obufumbekedde mu programs ezo obubbi bw'eddagala ne ssente za parish development model nazo zibbibwa mbu agenda kolo nnyo okumalawo obubbi obwo singa mumwongera ekisanja singa mumulonda 2026 ebizibu bye byataddewo mbu abimalewo n'ebbanga lyonna abadde ng'agamba ebyo munonde simanya nkole ki malirize byesaakola ki byesinaba kumaliriza Museveni era nga annyonnyola ensonga eyo nga agezaako kubanga amalawo obumulumulu obuliwo wakati waabo oba flag bearer ne gwe baamegga ayitibwa waliwo gwe baamegga mu primary za NRM alabika ndowooza ye Sise Namulondo bwe baseerabidde eruweero woman MP kakati baamumegga kati n'amugamba munnange yali badde stepping aside n'alekera Agnes Kirabo kakati waliwo MP wa NUP ayitibwa Brenda Nabukenya Museveni olwo agezaako okumusiiga ebitoomi kubanga yoli gwagamba bye baalonda naye abatasobola kubeera nga babayamba kati ono naye munnange ayanukula Museveni nti Museveni
Museveni nti mwe mumulabiraawo kubuzaabuza naye ono ye nga ye Museveni abadde ngajja ebigenda mu maaso abimanyi bulungi nnyo nti disitulikiti eno eya Luweero oba disitulikiti zino baawagira nnyo Museveni era abakulembeze ba NRM babaddeyo wabaddeyo Ali Haji Abdul Nadduli wabaddeyo omugenzi Edward Kiddu Makubuya wabaddeyo n'omugenzi Wilberforce Kisamba Mugerwa naye tewaliwo nkyukakyuka tewaliwo kye baakyusa era bw'atyo n'agamba nti okubba ettaka oba crisis land grabbing crisis eriyo mu kitundu ekyo eno muganda wange ba government officials bennyini be bagiwumiemu mutwe kubanga nabagamba wano ne ba RDC bennyini benyigira mu kibba ttaka aba Museveni baateekayo kakati munnange nga bwe nkutegeeza nti Bobi Wine abantu bamwagala nnyo n'akasente bakamuwa era ne vibe y'amaanyi nnyo bw'aba atambula n'abatege gye bamuwerekeramu newankubadde nga yabadagenda mutumba poliisi yagezezzaako okubulookinga amakubo gonna naye yamaliriza era atuuse gy'ali gye yabadde alaga era abantu nga balaga bamuyaayaanira bamulabamu essuubi so ffe Museveni bimutambulidde bubi nnyo nti n'abantu abajja ku lwale basomba obujulizi mbukulaze Bobi Wine ababe bayitirivu nnyo buli wamu wonna waalaze era mu kumaliriza n'ebigambo ebitonotono bino enamutumba nga ayogerako eri abatuuze ababadde bamulindiridde tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako sigaza ebigambo ebyo Katego nenda abantu babenga bampulira bukalamu mulyo bana abasoga baliyo ababugweri baliyo mwebalino erala mwebale ino kwagala nsi yammwe mwebale ino kwenda enjira ndiidi munambi aye mugumye bonaye tuli mwidi nti bana basaada bagezezaako okulemesa okujjayo muli bagezezaako ino batulobera okuyita mu njira enungi bona gye batusindise aye babaire tebaidi kinaye batusindika tulinayo advantage singa tebatulemeseza kuyita mu gali amakubo amakole twandisobodde tutya okulaba embeera y'amakubo eri mu Busoga bwe buvuddeko twali tugenda ku mwalo ne batulemesa ne baggala oluguudo kubanga baali tebaagala tugendeyo ne kamera zirabe embeera y'abantu gye balimu be bagobye ku nnyanja kati tebaagala tugende ku makubo amanene tebaagala tuyite mu bibuga kuba abantu bajja kubayo bangi balage nti abantu bonna mu Busoga baagala nkyukakyuka kati kyebakola batusindika mu kyalo kubanga tebaagala tutuuke wali abantu naye buli kintu dikiteta kyakola ekiseera ky'okugenda bwe kiba kituuse buli kintu kimukuba batusindise mu kyalo tuleme kusangayo bantu bagezezaako tulemesa okutuuka mu bantu naye nga ffe twagala kulaba kiki kye tusobola okukolera abantu b'e Busoga bannange mulabye amakubo mulabye luno luguudo Busoga ngagga nnyo gano amakubo gonna gemulaba amakubo gonna gano go tosobola na kuyitamu gano amakubo gali ku roodi netiwaka ya Uganda naye tebagakola bwe batuuka ssaawa y'okulonda ne bajja ne bayisaamu emimotoka paka emyaka 5 egiddako
ndi wano si just kubasaba kalulu kuba manyi last time tetwasobola kutuuka wano naye era Museveni twamuwangula wano. So olunaku lwa leero siri wano basaba kalulu. Olunaku lwa leero ndiyo kola ebintu birala. Sigenda basaba kalulu kubanga mwapadde akalulu nja bagamba bana munongere. Naye kyendi okukola wano bintu bibiri. Ekisooka nzize kubalaga kiki kyetugenda okukolera Busoga, kiki kyetugenda okukolera Uganda okutandika ne January omwaka ogujja. Nzize kubawa pulaani gyetulina ku Busoga. Twalonkize manifesto yaffe ku Buganda yonna, ku Uganda yonna, ku Acholi yonna, ku Ankole yonna, ku Uganda yonna nga bweri. Twalonkize manifesto